tutandise okunoonyereza ku mbeera eyabaddewo ekiri ekikeesiza olunaku olwaleero ku Shanzibar. Kyenjagala okukakasa nti poliisi yaffe y'e Kabalagala erina omukyala Sandra Teta agambibwa okuba nti no yalumizza musajja we mu ngeri ey'okuba nti no yamukoonye emmotoka ababadde okuwona agaabwe ebyo bye bagamba nti no kyabadde kigenderere. Mu luzungu tukiyita unlawful wounding. Bbaawe nga bwe mumanyi nti ye Douglas Mayanja abasinga gwe bayita Wizo essaawa zino akuumibwa mu ddwaliro Ensambya oluvannyuma lw'okuba nti no yasookedde mu ddwaliro gye bayita Mukwaya ne balemererwa ne bamwongerayo Ensambya gyali essaawa zino. Emmotoka egambibwa okuba nti no yakozeseddwa namba UBH 148Y Mercedes Benz white in color naye essaawa ziri okuumibwa ku poliisi yaffe y'e Kabalagala. Tetunnafuna statement ya Sandra essaawa kuba bamuleese kiro tuli mu nteekateeka yakuba nti tumujja mu statement nga kwotadde bwe tunaaba tumaliriza nga n'omulwadde azzeeko engulu tumuggyeko naye statement ku biki ebyabaddewo. Oyinza osanga nga ayina ekigendererwa ekyokweyongera mu maaso n'omusango oba nedda, naye ng'essaawa zino ekikolwa kino tukivumirira ekyokukoona omuntu, era wadde eyatomeddwa ayinza obutalaga interest egobeera musango tujja bba twebuuzaako eri omuwaabi wa gavumenti kutya bwe tuyinza okweyongera mu maaso n'omusango.